more of safety kubigenda maaso wano mu Dubai. Abasajja batabuse nenga kyenasobola otegeera webabanga bayingidde like mu kizimbe tugeze abasanze mwebase batwala babuza ID. Awo atalina ID baba mutwala. Naye nga babuuza ebintu bisatu. Babuuza MSID, babuuza bus card, ne babuuza ne salary card. Ebintu bisatu. Lwaki babuuza bus card? Omuntu omwe ayinza obeera ne yeebuuza nti lwaki babuuza bus card. Bategedde bano abantu balina ebintu bye batambulirako okukola ebikoto byabwe balimu kati obudde bune saawa zino. Bamanyi nti omuntu atalina ID be bamu kubasinga okufulukinga basi zaabwe n'agirinya n'atasasula. Bakimanyi nti abamu balina IDs nga si zaabwe nga bazikozesa naye nga si zaabwe. So kati bamanya nti omuntu oba olina ID oteekeddwa okubeera ne salary card kwe bakusasulira omusaala. Era gwe banaasanga olina ID nga tolina salary card nawe oli mu lusuubo mu mbeera bwetyo. Kuba tekirina mulamwa gwe kikola nga olina ID nga tolina salary card kwe bakusasulira ssente. Kitegeeza ID siyo like obanga jukira bali mu kunoonyeza ne bana abakola ID nga tebalina mirimu n'enjasi n'akola bukozi ID osobola okwerako. Baba bakizudde nti bana abantu abadde kusinga bana babiragalagala kutunda smart drugs biki akola visa ye ya freelance n'abeera nga atundira okwo ebintu bye ng'alaga ali mu mateeka. Gavumenti ebalaba nti akola kubanga freelance ebeera employment visa okuba nti oba okolagana ne kampani emu n'egikolera. Kale mu gavumenti balaba mu system nti okola kumbe goli muno lya butala okola bintu bya kutunda njaga na kutungira soba mwenge biki which is like be bali mu kunoonyereza ko budde buno be bali mu kuziyiza. Obo kitegeera. So to be safe beera ne ID ne making sure nti ofunye ne salary card wato gifunanga kisaye mukamaawo such that obeera nayo for your safety. Ojagenda olagayo ID nga tekuyambye like balowooze nti gwe wakola bukozi oba wabba bubbi ya muntu mulala nti si yegwe wekange nga bakututte. Okutuuka eyo bakukaziza ogezaako kwewozaako kiganye bakubalaga nti ozibayinza n'ofuuta kuba budde kwewozaako nnyo kyamaanyi obukomekera olika. So to keep yourself safe beera ne bus card wato gina gifune then salary card gifune omukama wato girina for now gisabe giclaiming obeere nayo then ID yo. Tebalina gwe batwala nga alina ebyo never. Obudde buno ekyazo senti bayingira mu kifo muntu gwe balaba atalina byogera batalina ID yabasuulirizwamu okubanga atunda ebyo bali against bikokoto bye bali mu kati obudde buno whereby nti njaga drugs biki n'omwenge.